okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omuwandiisi omu bwe yali awandiika yagamba nti essaawa ez'okumakya n'essaawa ez'akawungeezi kiyita ekiro naye nga tekinnaba kugenda wala. Ekiro essaawa ez'akawungeezi ezisooka ssaawa emu ssaawa bbiri. N'agamba essaawa ezo ziweebweyo eri okusaba n'okuyiga ebyawandiikibwa mu maka. N'agamba nti ebyawandiikibwa bino tebirina yigibwa bbalirirwe, kubanga okusaba kuno n'okuyiga kuno kunaabaawo ebbalirirwe, abaana bajja kitwala nti okusaba si nsonga nkulu era nsonga esobola okulekebwa ebbali kasita kiba nti waliwo ebyamakulu ennyo ebirina okugenda mu maaso. Omwagalwa, nsanyuse okulaba nate ku Theory ABN. Nsanyuse okuba ng'ozuukuse naffe, okuba ng'olaba puroguramu yaffe eno ensula ey'enkya. Mukama akuwa omukisa. Zuukusaako ne ku baana, sindikirako n'abalala ku bubaka buno basobole okuba ababulaba, obubaka bwe tugenda okuyiga. Nange nze Buyinza Jonathan, Mukama gw'alonze okuba ng'ayisaamu omulimu gwe olunaku olwaleero. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, nate tukwebaza kubanga otuwadde omukisa omulala okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba Mukama gw'aba atuyigiriza wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti basaanidde. Era olunyiri lwaffe olw'okujjukira lusangibwa mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ey'e16 olunyiriri olw'omukaaga. Kubikkulirwa 16 olunyiriri olw'omukaaga nga Bayibuli egamba nti kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, omusaayi gwe gw'obawadde okunywa, basaanidde. John Huss, Thomas Cranmer, William Tyndale, John Wycliffe n'abalala bangi abasajja Kristo be yakozesa okuzza ekkanisa ye obuggya oluvannyuma lw'ekiseera ky'ekizikiza battibwa Kereziya, baayokebwa omuliro, battibwa mu nzita ez'enjawulo. John Wycliffe, omusajja ono yayitibwa emmunyeenye ey'okudda obuggya. Ye bwe yamala okuttibwa waayitawo emyaka 43 nga Kereziya emaze okumutta. Kereziya yeeyongera n'egenda mu maaso n'esimulayo amagumba ge gaali gaaziikibwa, nago n'egookya olw'okulaga obukyayi era obukyayi obunene eri Kristo weewaawo n'eri ababaka be. Oba osomye abantu bangi ng'oggyeko bano, abantu bangi abattibwa mu kiseera ekyo olw'enjiri ya Kristo. Era oba osomye ebitabo ebimu nga Great Controversy, olutalo olunene, n'ebitabo ebirala bikulaga nti abantu abali eyo mu bukadde nga 50 battibwa nga balangibwa omusango gw'okukkiriza enjiri nga bwebuulira mu Bayibuli yokka, era nga Bayibuli eraga bulungi nti obulokozi buli mu Kristo. Obulokozi tebuli mu paapa, tebuli mu muntu yenna. Abaagalwa, obulokozi buli mu Kristo, gwe musango ogwavunaanibwa Abakristaayo bano abangi. Bwe tuba tusomyeko mu Bayibuli zaffe ne tugenda ne tubikkula mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essula 4 olunyiriri olw'12. Bikolwa by'Abatume essula 4 olunyiriri olw'12.
bayibuli egamba nti so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Kanziremu Bikolwa by'Abatume essula 4 onyiyo 12. Bayibuli egamba nti so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Abasajja bano eyo yenjiri gye banyweza nti obulokozi buli mu Kristo, so tewali na linnya ddala eryatuweebwa wansi w'enjuba okutulokola. Abamu nga bagamba nti nno obanga ofudde osobola okuwaayo ssente ne bakusabira paapa biki n'akusonyiwa ebibi n'osobola osikira obulokozi. Abajjajjaffe bano bo baabigaana ne banyweza ekyo ekya bayibuli era ne gubafuukira omusango ogw'abakkiriza emagombe nga battibwa Kereziya Ekatolika. Weewaawo oba ozzeeyo mirembe egy'edda nga batandikira ku Roma enkafiiri nga yeetandika omulimu guno ogw'okutugumbula abooluganda abo abeesigwa. Bayibuli ekiraga lwatu nti ne mu biseera eby'enkomerero kino kigenda kuddamu. Mu biseera eby'enkomerero okutulugunya kuno n'okuttibwa kuno kugenda kuddamu era nga kukolebwa amaanyi ge gamu agaakola ekyo, amaanyi ag'ensolo gayite amaanyi ag'obukulembeze obwa paapa. Bw'oba osomye mu kitabo kya Matayo essula 24 onyiyo 9, bayibuli yalagula ku kikolwa kino ekigenda okuddamu okubaawo. Matayo essula 24 olunyiriri 9, kamusome abaagalwa. Matayo 24 olunyiriri 9. Bayibuli egamba lwe balibawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe balibatta nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga nze. So kyekyo bayibuli kyegamba nti nno mu biseera eby'enkomerero tugenda kuweebwayo bannaffe bennyini be tubadde nabo mu kukkiriza, be tubadde tulowooza nti tuli nabo mu kukkiriza naye nga tebanyweza kukkiriza, okuteekako akabonero we kunaabanga kuwedde nga bo tebali ku ludda lwa Mukama. Amaanyi amabi gajja kubafuga, amaanyi amabi gajja kubakulembera, baweeyo abooluganda abaagalwa, babaweeyo eri obuyinza buno batulugunyizibwe era battibwe. Naye essuubi liirino ku Bikkulirwa 13 olw'ekkumi, ku Bikkulirwa essula 13 olunyiriri 10, bayibuli eyogera kyatu nti omuntu yenna bw'ayagala okunyaga naye anyagibwa. Tugende mpola omwagalwa. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga naye anyagibwa. Omuntu yenna bw'atta n'ekitala kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala. Abaagalwa, ebigambo bino njagala tubiseeko omulaka. Kituufu okutuukirira kwabyo okw'enkomeredde kugenda kubaawo mu biseera eby'enkomerero, ebiseera eby'ebibonyoobonyo bino nga Yesu Kristo amaze okuva ku ntebe ye ey'ekisa. Naye ate era bituukira mu bulamu obwa bulijjo. Bayibuli eyogera bulungi mu Baggalatiya essula 6 onyiyo 7 nti omuntu kyasiga kyakungula. Bayibuli egambye bw'oyagala okunyaga naawe olinyagibwa. Obanga weenyigidde mulimu ogw'okuwaayiriza abantu naawe oliwaayirizibwa. Bw'oba weenyigidde mulimu ogw'okukumpanya naawe olikumpanyizibwa. Naye tuddeyo ku kyokuyiga kyaffe ekiraga nti basaanidde. So abantu bano bagenda kuba bakoze omulimu gw'okutulugunya abantu abeesigwa abatalina musango, kye kisinga okuba eky'ennaku, weewaawo abagoberezi ba Kristo. Naye bayibuli egambye tyatta munne n'ekitala naye kimugwanira okutta n'ekitala, okuttibwa n'ekitala. Naye abaagalwa, omulimu guno si gwaffe. Omulimu gwano si gwaffe okuwoolera eggwanga. Tetulina kuwoolera ggwanga kw'abo abatukoze ebibi. Naye abatukuvu bano
abawummula nga battibwa awatali musango, omusaayi gwabwe Mukama ajja kugusasulira. So njagala okuzzaamu amaanyi oyo alittibwa. Ffenna tetumanyi nti mu kiseera eky'ebibonobono kino nga ensolo, obuyinza obwo obw'ensolo butulugunya abatukuvu ba Mukama. Simanyi oba gwe anattibwa oba nze anattibwa. Simanyi ani anattibwa, simanyi ani atattibwe. Naye essuubi liri eri abo weewaawo ebigambo bino bigenda eri abantu bonna, naye okusingira ddala eri abo abanattibwa nti omusaayi gwammwe Mukama ajja guwoolera. Okuttibwa kwe munaaba abantu ba Mukama kwe banaaba battiddwa n'ekitala, Mukama ajja kuwoolera, era lwe lunyiri luno olwakubikkulirwa essuula ey'16 olunyiriri kubikkulirwa essuula 16 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli kyetugambye nti nno, Bayibuli kyetugambye kuba abaafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi, omusaayi gwe gw'obawadde okunywa. Ng'ekibonerezo kino bwe twakirabye nti amazzi gonna gajja kufuuka omusaayi, kubanga baayiwa omusaayi gw'abatuukirivu, omusaayi gwa John Huss, omusaayi gwa William Tindo, omusajja yali akoze omulimu omukulu ogw'okuvvuunula ebyawandiikibwa ebitukuvu, weewaawo n'omusaayi gw'abantu abalala bangi abatawandiikiddwako na mu bitabo ebitukuvu ebya Bayibuli. Abasajja baayiyanga obukodyo obw'okutta, bajjajjaffe abamu baasuulibwanga mu bunnya bw'empologoma, bajjajjaffe abamu baasibwanga ku bigaali, omukono ogumu ne gusibwa eno omulala ne gusibwa eno, ne batandika okuvuga ebigaali paka omuntu we yayulikamu. Bajjajjaffe abamu baayokebwanga n'omuliro, ne bateekebwa mu muliro. Weewaawo ebingi ku byo tubisanga mu kitabo ekya Great Controversy, naye ate era oba osomye ne mu Bayibuli olaba bingi ku bino nga bituukirira. Naye ate Bayibuli era eraze nti nno ekikolwa kye kimu eky'obukambwe, ekikolwa kye kimu eky'obukyayi awatali nsonga kigenda kuddibwamu mu biseera bino eby'enkomerero, era kisembedde, era ku mulundi guno nga kijja kuba kikambwe nnyo okusinga emirundi egyasooka. Naye Mukama atukakasizza nti nno omusaayi gwaffe ajja guwoolera, ajja kulamula olw'ensonga abaagalwa. Saba Mukama akunyweze, saba Mukama anyweze mu bisoomooza byonna by'oyitamu, ogume ng'omanyi nti nno Mukama mulamuzi ow'amazima, mulamuzi omwenkanya, ajja okulamula omusango mu mazima mu bino bye tuyitamu essaawa eno, weewaawo n'ebyo ebitwolekedde mu maaso eby'okutulugunyizibwa olw'ekigambo kya Katonda, byonna Mukama ajja kulamula mu bwesigwa. Mukama ajja kulamula mu bwesigwa. Wetusomako ne mu bikolwa by'abatume essuula 3 olunyiriri olw'e14, bikolwa by'abatume essuula 3 olunyiriri olw'e14, Bayibuli eyongera otukakasa, naye mmwe ne mwegaana omutukuvu era omutuukirivu wa Isirayiri, ne mwagala okuweebwa omussi. So tulina omutuukirivu wa Isirayiri agenda oboolera eggwanga era ajja okulamula omusango ogw'amazima. So kusaba omwagalwa weeyongere okunyweza ekyo kye wakkiriza, weeyongere okunywerera mu mazima ago ge wategeera, si nsonga oyita mu kunyigirizibwa gwenkana ki. Weewaawo Mukama akuyise mu kunyigirizibwa okwo kwonna kw'oyitamu ng'onywedde. Ku lunaku luli tuleme okubeera mu abo abagenda okuweebwa omusaayi okugunywa, wabula tubeere mu abo abagenda okukuumibwa ekigambo kya Katonda, abagenda okukuumibwa bamalayika ba Katonda. Era ku lunaku luli olw'ekitiibwa
Mukama lwalijja n'empeera ye mu ngalo. Tubeere ku abo abalisangibwa nga tusaanidde okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Omwagalwa, neeyongera okutegeeza ku Avento Media App esangibwako obubaka buno bwonna, osobola ogisindikira muno naawe okugikozesa n'ogifuna ku ssimu yo ng'okozesa omukutu ogwa Play Store. Lwaki ku Play Store ojjayo birala n'ojjayo obuzannyo n'ojjayo obuki, naye jjayo omukutu ogwo gukuyambe okuyiga ebyawandiikibwa bino, ate sindikirako n'omulala. Mu ggye lya Mukama lyeyongera okugaziwa ku lunaku luli, abantu bangi basobole okukuumibwa okuva mu bibonoobono bino n'okusikira ensi empya. Katusabe nga tuggalawo ekyakuyiga kino. Ayi Mukama Katonda waffe, Katonda omukulu eyakola eggulu n'ensi, Mukama tukwebaza olw'obukuumi bwo, tukwebaza olw'obwenkanya bwo. Mukama tuyambe naffe tusobole okuguma olw'obwenkanya obwo. Embeera zonna omuntu wo omwana wo ali eyo alaba z'ayitamu, Mukama osobole okuzimuwanguza. Ate Mukama otuwe okunywera tusobole okutuuka ku lunaku luli nga tuli beesigwa. Omusaayi gwaffe Mukama obeere nga bw'olisasula, weewaawo tuleme kubeeramu abo ababi abaliweebwa omusaayi okugunywa. Beera wamu naffe, abantu bo nga bagenda okukola emirimu egy'enjawulo, bagenda okukazana n'ensi Mukama. Omukisa gwe wasuubiza bajjajjaffe Ibulayimu, Yakobo ne Isaaka gutambule na buli omu era gulabikire mu bulamu bwa buli omu Mukama. Abalwadde obajjanjabe, abali mu makomera Mukama obasumulule, erinnya lyo ligulumizibwe, litenderezebwe nnyo, liweebwe ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, njagala okusiibula n'akalowoozo kano. Njagala osabe Mukama okuyita mu lunaku olwaleero ng'omutegeeza nti Yesu omwagalwa, nsaba nnywe ku mazzi ag'obulamu era mbikkibweko n'omusaayi gwo nga byonna gwe obituwa buwi. Mukama akuwe buwi, obikkibweko n'omusaayi gwe, otukuzibwe n'amazzi ag'ekigambo kye. Ku lunaku luli oleme kubeera mu abo abali weebwa omusaayi okugunywa, ate era obeere mu abo abalisikira obwakabaka obw'omu ggulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama akuwe nnyo omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbadde Buyinza Jonathan ku lwa pulogulaamu eno olunaku olwaleero. Amiina. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.